Uganda azzeemu ebimu ku ebyo ebibuuzo bye mubadde nga mwebuuzanga. Tubaddeyo nnyo Kololo Kabuye Israel katuwa ebisingawo. Munnayuganda yenna ow'obuvunaanyizibwa alina okubeera ng'alina endagamuntu kubanga kye kimu ku bisaanyizo ebikukakasa nti ddala oli Munnayuganda era toli mugwira n'okuboolebwa oba tosobola kuboolebwa ng'olina endagamuntu. Wabula ng'ebibuuzo bingi nnyo Bannayuganda na kusaawa ya kakati bye bakyebuuza ebimu nga tebafunanga kyakuddibwamu. Wabula essaawa eno ndi ne Kabwejumbira atwala ekintu kino ekyokuwandiisa Bannayuganda okubeera nga bafuna endagamuntu. Omukyala Olama Kelea. Nsanyuse nnyo okulabika nti mwasiimye ate ne mutukyalirako leero wano waffe Kololo. Tuli Kololo era nga bw'olaba embeera nti omulimu gugenda mu maaso ogw'okubeera nga Bannayuganda bawandiisibwa okubeera nga bafuna endagamuntu zaabwe. Omuntu akulaba yeebuuza bw'okola ki mu ndagamuntu? Yes, mu ndagamuntu nkola nga registrar, ekitegeeza nkola omulimu gw'okulabika nga tuwandiisa abantu. Registrar ye muntu yenna yegatta mu mulimu gw'okukola nga awandiisa abantu. Naye mu project eno ekyenjawulo nkola nga ssaabakunzi akulira ensonga ez'okukunga Bannayuganda ffenna tulabike nga tujjumbira era n'okulabika nti obuweereza buno buli muntu yonna gy'oli mu ggwanga lino nti obuweereza buno nga bukutuukako bulungi. Ekisookera ddala Bannayuganda kye beemulugunya beewandiisa emyaka egiisa okubeera nga bafuna endagamuntu ne babagamba zaggwako. Lwaki endagamuntu zino zaaweebwa expiry date era bwe zaggwako kati bakyali Bannayuganda? Ensonga ey'okuzza obujja endagamuntu tekitegeeza nti Obunnayuganda bugwako. Ate mumbuuza mbanga ddunyiga ennaku ezo ne minisita Kajja akiddemu n'abapaalamenti abo nno abalabya Promise TV temuli mweka. Ekitaggwako yeeyo nniini namba. Nniini namba ya lubeerera, toliddamu kufuna nniini namba. Era bwe tuzza obujja endagamuntu gye tuzza obujja wabula si nniini. So ekiraga nti oli Munnayuganda ye nniini. Naye document eno akapapula kano ke bateekako nniini eyo ne kakola ng'ekitambuliso oba nga ID oba ng'endagamuntu ke kaggwako. Ate lwaki kaggwako? Endagamuntu yaffe ekola ng'ekiwandiiko ekikusobozesa okutambula. Kyobola bugende Kenya, Tanzania ne mawanga ag'okumpi olumu teweetaaga paasipoota olagayo endagamuntu n'ogenda. Kitegeeza nti ID yaffe ng'ogyeko okuba endagamuntu ekola nga travel document ekiwandiiko ekikuyamba okutambula. Awo nno bwe kiba nga kiri bwe kityo travel document yonna erina okugoberera ze bayita ICAO standards. Standard ez'omutimba ezituukagana n'ensi yonna nti ekiwandiiko ekyo kinaakolanga emyaka 10 ate bwe banaamalanga ne bakizza bujja kuba kirina okulaga kikyoli kati gwe yo bwe wagifuna bw'okyafaanana. Kono si kwonoona nsembi yamuwamusa. Ate etya si kwonoona n'akamu. Kakati bwe nkubuuliza bw'oba ne ssente z'omubbanka ne bagamba nti ATM kaadi eweddeko gize bujjo olwo ssente nga zimala nga zirekerawo kuba zizo oba akawunti ng'erekera okuba eyo. Bwe lwaki ogera n'okyusa ATM card? Beemulugunyeera okulanya kususe ng'atuukayo namugamba sooka oyogere bajjajjabo bati sooka okole bw'oti kino sibagamba kibamalira biseera. Mmwe kigendererwa ki ekiri mu kino? Nze ndowooza twetaaga okusooka okutegeera lwaki endagamuntu era endagamuntu ekola ki. Endagamuntu ga nti ekiwandiiko ekikakasa nti oli Munnayuganda era n'Obunnayuganda wabufuna otya. Awo nno mu nsi yonna keba Amerika keba Europe keba erudda wa buli ggwanga kiteekawo omunnansi omwawula otya ku bantu balala na biki ebinaamwawulanga. Kati ssemateeka w'eggwanga lyaffe agamba nti Omunnayuganda y'oyo omuntu ng'agwa mulimu ku mawanga 65 ge tulina mu ggwanga lino. Awo nno bw'oba Omunnayuganda ne tukubuuza eggwanga ly'ogwamu ne kikunyiiza nti tukubuuziza bingi tunaamanya tutya nti oli Munnayuganda. Kuba okumanya nti oli Munnayuganda ssemateeka agamba atya nti yoyo omuntu citizen by birth Omunnayuganda ow'enzaalirwana yoyo ng'agwa mu mawanga gali 65 Baganda Bakyoli Balugwala ogwa mwago. Kati bwe tuba tulanya nawe nga tukubuuza n'ensibuko yo kuba mujja kukkiriza nti boundary za Uganda oba ensalo za Uganda zino zaakolebwa mu 1926. Ensalo ezimu bwe baazikola kitegeeza nti abaluulu abamu baasigala e Uganda abalala ne basigala e Congo. Naye ffe tugamba nti lanya okakase ate twawula Abannayuganda kwabo abatali. Kale bwe tubabuuza amawanga gammwe temunyiiga bannange. Amawanga gano gatuyamba kutuukiriza kiri ssemateeka kyagamba nti Omunnayuganda anaagwanga mu mawanga ako wenzaalirwana.
tulaba ba refugees abajja mu Uganda kuba Uganda erimu ku mawanga gasinga okwaniriza abantu ab'engeri ng'eyo bo bafuuka ddi bannayuganda nti nkeso litaziwaabwe era nabo bagenda kuba bafuna endagamuntu kubanga baluddemu amateeka gaffe nga bwe gali kati refugee tannaba kufuna beetuli mukunda munnayuganda naye pulezidenti w'eggwanga nga bwe mwawulira mu executive order yasima n'agamba nti omwami oli atunula mu mateeka ga Uganda atandika okwetegereza butya ba refugee abaludde kuno bwe basobola okufuna endagamuntu naye tekinnaba awonno bw'oba refugee ne bw'oba ng'omaze kuno emyaka 5 tosembera etteeka terinnakiriza nti refugee afuuke kuba refugee kiri kitya kigamba onoonya obubudamu nti wava ewammwe ng'olina kyodduka nti ate essuubi lyaffe eriri nti embeera bw'etereereka ojja kuddayo kakati refugee kyobula fonnaawo tugamba nti tasobola kufuuka munnansi olw'ensonga alina kye yali adduka era bwe kinaggwaawo ajja kuddayo ewa bwebankuba yatonnya bweneekyajjagge bwe kiri bwe gaba mataba gajja kuggwaawo tulaba ng'abantu abamu ekintu kino abamu bakitwala ng'ekyomuzannyo naddalako bwetunulira abaasooka okufuna ndagamuntu abamu nga bakitwala nga bakiteekamu ebyobufuzi naki naye omuntu atafunye endagamuntu kikyafiirwa era kyagenda okufiirwa nze ntera okugamba abantu nti endagamuntu kyekintu ekyasinza obulungi kuba tekisosola mu mawanga tekisosola mu nnimi tekisosola mu pate gy'owagira era ntera okugamba abantu endagamuntu tetuwaana mpisa era bana batuleetera ebbaluwa nti nze gundi ng'alina empisa mu muwa bonnayuganda mumuwa endagamuntu nedda ffe endagamuntu twagala mpisa twagala kiri kyokka nti ogwa mawanga oba olina certificate ne bw'oba mubbi kondo oli mubbi wa Uganda ne bw'oba ng'oli mwenzi oli mwenzi wa Uganda azaala ekibya kiwongere ofunye omulimu ogenda Bulaaya tosobola kuloza ku passport nga toyina nni laba emikisa bwe gikuyitako nnyabulabu kakati ensonga ey'okubiri tuyina zino ze medical insurance ezimu mu ezo medical insurance olina okweyawula nti si ggwe muntu oli omulala byetaagamu endagamuntu abamu mumwe abaana bamwe tebazanye mupiira woowe abamu mwakuba ne zigolf n'abaana babali ba ghetto kids amazina ge baazinira bweru singa si baali nti bafuna ebbaluwa z'obuzaale ne ziniini gwate baali tuuseyo batya so eri obuweereza mu ssemateeka nga etteeka ligamba nti olina obuweereza bw'otajja kufuna mu ggwanga lino nga tolina ndagamuntu kati URA yasiimye ekozese nniini nga ttiini kakati gwagamba nti sikolera gavumenti sina kyenjagaza bizinesi yo n'agiwandiisa otya nga toyina nniini waliwo abalowooza nti endagamuntu zino ate abe na ndagamuntu tagenda kulonda kituufu ye naye ate mu registration of persons act kigambibwa electoral process is one of the services gy'onaafuna ng'okozesa nniini si bwe kiri nawulira jjo nti baagala simanyi nayo nawulira nti baagala gula bino ebyuma bikalimagezi nti omuntu anasangako ekinkumu ne baawula omulonzi ku balala kakati ebyo byonna bya biometric future kakati gw'onaaganibwa otya ekyo sifa abaagamba wabula registration of persons act bwegamba nti eri obuweereza bw'otajja kufuna mu ggwanga lino nga toyina tewamulaba oli eyalemu okweronda omujjukidde sijja kumwogera linnya bintu bino byakwegwisa ddala ate bw'omala nti njagala kwesimbawo nti ate tojja kwesimba tolina nini nti ate gavumenti tenjagaliza abaana bano nabo otwaleka weefube yatandise okubeera nga babawandiisa omwana naye abeera agenda kufuna ninnamba n'endagamuntu awo nno otuuse ku mutima gwange abaana bato awo bwe tusinga okwagala okuteeka essira kuba bw'oba ojjukira mu biwandiiko bino ebyali bulambika bukya bwe tunaakweta obuweereza buno twagamba nti twagala kuzza bujja endagamuntu kumbi obukadde 16 kati abantu abasinga obungi nga twagala kuzza bujja kati mu bantu abo abasinga okuba nga si bawandiise be baana bato kuba bwe tuba tuna population ya miliyoni 45 nga 16 bazza bujja kitegeeza nti almost abantu abakulu tusinga abanaatera okubamalayo omulimu omunene guli mu baana bato ate nga ku kye tulozezzaako Uganda ya leero enyuma olina endagamuntu ate tuzudde nti obuweereza buno buwa abaana nga bakyali bato bwe banaakula tuleme kutaataaganyizibwa nga ffe abakulu abamulimu bootuukako naga nti banenze endagamuntu yambonyabonya nagitambulira omwaka mulamba kakati bwe watambulira omwaka mulamba lwaki oyagala omwana watambula omwaka mulamba nze ndowooza saba kati ng'akyayonka nga muwere nga waakamuzaala nga toyina kyofiirwa asabe nga tannajagala omwana agenda okumalako emyezi 6 gyayonka nga tannalya omugayo gyobwana watuukira okutuula n'okutandika okuloza ku mmere nga n'enniini ayina ate enniini gwe tubuuza mu baana ebakolera ki bannange okukugusa abaana nga babatwala ebweru okubakozesa emirimu ng'emyaka teginnawera mu zi factory zino abaana abato okuliisa amaanyi ebyo byonna egy'emisango kankuwulira atulaba olwaleero tojja kugiwangula bw'oba tolina bukakafu bulaga myaka gya mwana ate obukakafu kyeki ye birth certificate sebo ebbaluwa ey'obuzaale y'omwana ku bbaluwa eyo tuteekako amannya g'omwana ne kugendako nniini ye
ne tugendako n'amannya g'abazadde kati oli bw'aliisa amaanyi otwala ebbaluwa nti okumanya omwana yali muto namuzaala nga 5 Emmengo n'engenda Munira nefuna ne certificate yino naye buli lw'oyagala okuwoza omusango ogwo ng'omwana bamukutte leero certificate n'ogifuna leero oteekawo embeera ey'okubuusabuusa omulamuzi agamba maama emyaka bw'oba wapalapalanyiza ng'oyagala okukendeza emyaka gy'omwana wo n'abaana bato bafuna nniini weewaawo tebafuna kaadi naye bafuna nniini era bwe baweza emyaka 16 olwo ne bateekamu okusaba kwa kaadi empya kyenagambye nti nniini tejja kukyuka ekijja okukyukamu kwe kuba nti tujja bba wakati kaadi ng'eriko nniini eyo naye ajja kusigala nga ye muntu y'omu. Kakati bwe tutunuulira waliwo bano bannaffe abali e Bulaaya naye ng'ate tagenda kudda kati ate nga process mwagambye eggwako ddi egwako mu November nga gwako ya myezi 6 okwe munteekateeka zaffe twabala emyezi 6 ne executive director ndoza ajja akiddamu okusinzira butya bwe tunaatambula bwanawe bwetaavu tuyinza okwongeramu abali emitala w'amayanja gavumenti ebamanyi bulungi era gavumenti ya Uganda ebavunaanyizibwako nnyo kuba ebbaluwa ezibateebwa eyo era ze mutambulirako ziraga nti muli bannayuganda awo nno twagala obbatuukako gye bali atulaba omulungi owa Promise TV twatuuka Dekata ng'ennaku z'omwezi 4 era obuweereza bugenda mu maaso eri ku Doha ku Embassy ya Uganda e Dubai tusuubira nti wiikendi ejja nga 18 tujja kuba tubatandiseeko tujja kubaako ku United Arab Emirates ku Embassy bwe tunaamala tujja kubaayo e Dubai ku Consulate bwe tunaamala tujja kubeera e Al-Kaima bwe tunaamala tugende e Sharjah so tujja kuba bitundu ebyo binatusuubira nti ezo outreach mu tawuni ezennya tujja kusobola okutuukira abantu bangi kale omuntu yenna atulaba ng'oli Dubai oba mu United Arab Emirates oba mu bitundu ebiri ebyo tandika okweteekateeka olabike nti otuukako naawe nozza bujja tutunuulira ku looni zino kigambibwa nti banka zatandise okugira amabanja olwo ababanjibwa bagiteeke ku nniini ye waliwo abayina abagamba nti oli yawandiisa layini ye mu mannya g'omuntu omulala kaakati yeewola esente bw'ali az'amanyi ate baziteeke ku gundi yoono kino kigenda kukola kitya atulaba omulungi owa Promise TV ekyo nzize nkigamba bannayuganda era nga mbafalasira entakeera nti okuwandisiza omuntu layini oba omuwadde obuyinza bw'amaanyi nnyo kuba essimu bw'omala ogimuwa layini kyagenda ogikozesa tokimanyi ekyokubiri Paulo Kaferi yatugamba nti tusuza myoyo osula naye wano ku makya ng'olowooza mukyalawo naye misana bw'afuluma agenza okukola oba oliawo ali mu kikoosi ky'ababbikondo oba oliawo ali mbali abeetundu oba oliawo ali mu bateralisiti kyakola tokimanyi musula mwenna naye omutima tokola ki togumanyi kati bw'omuwandisiza layini ebyalo nino byali bakale katugeze n'abamubbikondo ne bamenya banka kati mukudduka essimu n'agisuula awo wenyini we babbidde olaba batandika okunoonyereza ne batandikira kugwe ogenda okutandika okubitebya nti siyenze kamera zigenda okuyamba nga enkona yanywedde bayinza n'okugamba kabe kasinge nti weekobaanye tewabaddeyo gwe yatumye oli wabitegedde omuganda agamba nti ndikirya jjo baakimutikka ebbanga baaliteekawo ery'okubeera nga weewandiisa okubeera nga ofuna endagamuntu yo oba omwana wo okubeera ng'afuna nniini kale nno akabi kabeera mukulwa genda weefunira endagamuntu osobola okufuuka munnayuganda ow'obuvunaanyizibwa abuye Israel Promise TV alipoota leero kankuzeeyo ewa Vonita Nakabwe neyanziza nnyo